Kale akatambiko labaako omukyalo oyo afiiridde ku kkubo abadde atambula n'agwa n'afa. Okusinziira ku akutte akatambi ako oba abali okumpi n'omukyalo oyo gw'olaba oyo yeebase wansi, bw'omukyala ayinza okuba ng'abadde alina by'ava okukozesa oba ng'alina by'abadde ava okunywa ng'ebiragalalagala ng'ebyo ebimuleetedde okuba nti ate afa. Okitegeera? Naye ekisinga okuluma mu byonna nti omukyalo oyo omulaba w'afiiridde oba w'ali w'agalamidde, tewali yadde n'omuntu n'omu ayinza kukyama kulaba gukigubadde. Tewali muntu n'omu ayinza gamba nti oyo mukyalo ono abadde ki, kale katumuyambe tumudduse mu ddwaliro. Buli omu ali ku bibye. Era omukyalo oyo bw'oba omumanyi, bw'aba muntu wo oba neighbour ng'omumanyi, munoonyeeko omukyalo oyo afudde, afiiridde ku kkubo. Kiruma nnyo okuba nti omuntu asobola okufunira obuzibu ku kkubo, poliisi n'erwawo okuba nti etuuka okuba nti emutaata ezo okumutwala mu ddwaliro oba okuggyawo omulambo okugutwala gye gulina okubeera, ate ne banguyira mu bintu birala nnyo. Wano mu Uganda omuntu osobola okukeera ku makya n'otambulira mu bantu abangi, mu butuufu n'ofuna atyataaka ku mutima ne gwesiba, n'ofa ng'abantu bakulaba nga buli omu akuyitako buyisi, oba abantu balowooza oba weekoza simanyi. Naye mu Uganda abantu tetukyayamba. Omuntu afa nga balaba, omuntu n'afa nga buli omu atunula bw'ati. Ate n'ekikoowunyisa ne poliisi n'erwawo okutuuka okukutaasa. Ekitali mawanga geeri eri bye tulaba nti omuntu asobola ofuna obuzibu, ambulensi eba yatuuse dda okuba nti ejjawo omuntu oyo, kasita anyiga ku ssimu ye 99 oba 911 emergency help eba yazze dda. Naye wano kasooke okutuuseeko akatambiko n'omukyala okeewulireko, vidiyo gimpereka like bw'obanga omumanyi munoonyeeko, si birungi. Vidiyo gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu vidiyo yiyi. Bannange omukazi atufiidewo ku kkubo wano, bannaye Uganda Police bonna kye kikwatako banywanye ebiragalalagala, bamumanyi tetumanyi. Muwala wuuno muwala mutomera 12 yatufuddeko agudde wano ku kkubo. Bannange yenna mumanyi mutuyambeko ku muwala ono abe nga atwalibwa mu ddwaliro. Bannange ate ndoza tutase omulamu bannange baganda bange. Muwala wuuyo tetumanyi oba waawa naye yalabika. Eno ye Uganda gye tulimu. Simanyi oba abantu baakowa bukoowe kudduukirira abantu, oba abantu baakowa bukoowe kuyamba, oba abantu baakowa bukoowe kwenyigira mu bizibu by'abantu balala. Okitegeera? Kubanga ndabye abantu bangi nnyo abafunye obuzibu wano mu Uganda, naye ne kwegamba omuntu n'akulaba ng'oli mu kkubo otambula nga tolina bulamu, n'akuleka n'ofa. Waliwo omusambi w'omupiira omu yali mulwadde, simujjukira linnya naye yali mulwadde. Omusambi oyo yali atambula mu kibuga nga mu butuufu ali bubi, nga mulwadde naye ng'ali mu kutambula, agenda ndowooza yalina makubo ge g'atambula. Omusajja yagwa ku ttaka n'akwata ku mutima ng'afunye atyataaka, yafiira awo nga buli omu ayitako muyite. Luvannyuma nnyo ng'omusajja gumaze okuggwaamu, amazeewo eddakiika nga 2 nga bagamba nti mukubire poliisi ejje bamutwale mu ddwaliro. Naye nga bo ng'abantu baali basobola okuba nti bakwata omusajja oyo ne bamuwa ka first aid. Oyinza okusanga nti teyandifudde mangu ago. Okitegeera? Kale ne babaako engeri gye bamutaasa. Olala mulaba wano ka vidiyo ke nabaleetera ak'omukyala eyafiira ku pikipiki n'omwami we. Omukazi baali bamutwala mu ddwaliro n'afiira mu kkubo nga bamutwala mu ddwaliro. Omusajja n'akwata omulambo gwa mukyala we n'aguteeka mu magulu nga bimusobedde ne tamanyi kyazzaako. Naye abantu baamutunuulira nga butunuulizi, buli omu ng'amuyitako buyisa mukubako limu n'atambula n'agenda, naye ng'omukyala afudde ali magulu awo. Kitegeera? Okuyamba si kwa buwaze, naye embeera omuntu omu gy'alimu eyinza okutuuka ku ggwe oba ku muntu wo n'oyagala naawe oyambibwe. Eyinza obutatuuka ku ggwe kennyini naye tuuka ku muntu wo. So tulina okuyiga okuddamu ku buntu. Nammwe Uganda Police muba mulina okwanguwa okujja okulaba ogubadde, yadde temuba basawo.
naye nkimanyi muyina obuyinza obukwata omuntu oyo okumutwala mu ddwaliro kuba mukuuma abantu n'ebyabwe. So Uganda yo omuntu osobola okufa naye n'ofa ng'abantu balaba. Mulingo olowooza akanfiire mu bantu bajja kuntaasa muganda wange n'ofa ne guggwamu nga bakutunuulidde bonna bwe bati ng'amaaso gabakanuse. So Uganda bwetyo bweri. Nze njuliza nnyo ensi ziri kubanga ffe tubiraba. Abantu kizibu nnyo eri omuntu okufuna obuzibu. Omuntu afuna obuzibu, essimu ye ey'omu ngalo gy'alina oba essaawa gy'anyiga ne waba yekennyini teyeetutte mu ddwaliro, n'anyiga emergency call, ambulance n'ejja n'emutuukako awo ewaka. Ne wano ani ambulance gy'oyinza okuyita ejja ewuwo. Mpozi mu campaign bajja batwala n'abatali balwadde mu malwaliro mu campaign. Naye nga ffenna bannange tulina okwagalananga, tulina okuba nti ate twebeereramu oba okitegeera, beereramu munno naawe bajja kukubeereramu bonna b'ofunye ekizibu kye kimu ng'ekyo ky'odduukiriridde oyo. Kitegeera ekintu ekyo. So tuleme kuba nti ate omuntu n'afa nga mumulaba. Omuntu afa atya nga mumulaba? Mukole kale ekisoboka afe naye nga mugezezzaako. Si buli wamu nti buli omu bw'atyo bw'akola, bangi abayamba era bangi badduukiridde. Naye kati njogera ku bano nze be mbaleetedde nti omuntu asobola okufa naye nga waliwo abamulaba. Nga bamulaba naye nga bamuyitako na buyisi tebaagala kumanya. Kitegeera ekintu ekyo. Ekintu ekitandibadde kirungi n'akamu n'akeddagala. So byebyo okusayidi eyo naye ng'omukyalo oyo bw'oba omumanyi bw'aba nga muntu wo, ayinza okuba muganda wo, ayinza okuba maama wo, ayinza okuba neighbor wo, ayinza okuba sisita wo oba mukyala wo, munoonyeeko olabe oba nti aliwa, kubanga kigambibwa mbu yafiiridde ku kkubo, awo w'omulaba wagalamidde weyeezinzise. Naye nga mbagala nnyo mwena abangoberera wano ku CEO Michael Uganda, mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Muba kuba nti ate mugobera channel eno, mubadde kutufuula banjawulo nakutufuula nnamba emu. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mumwe namba abasubscribinga, abalikinga, abasharinga, gattako n'okuba nti ate mukomentinga ne mmanye endowooza yammwe ne bye muba ate muteesezza mu ngeri emu oba endala okusinziira ku video ze tuba tupostinze. Mbaagala nnyo mwenna, Mukama Katonda abankuumire. Stay blessed. Peace and love. I'm out.